oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV obala kwera mpozi ngate otugoberera subscribinga likinga sharinga waka waffe ate sobola okwera nga tuweza ku numbers ezirabira ddala obulungi ennyo. Nyongera okujjukiza Kabuzi Restaurant basangibwe bwayise awo ku Cars Club Taxi Park empya wewoka ogenda okufuna embuzi ey'omulembe osobola okubeera mpozi ngate wenyumirizaamu. Namba zita ku screen yawo kabrochwa kawe kali awo beera mpozi ngate ogifuna bulungi nnyo bakubire ku simu eyo obasobola okukolera delivery gwayagala delivery ate mpozi yagala mbuzi ya supu byenda njoche nsiike steamed buli kimu ojja kubeera nga okifuna. Nze SULA SSENYONGA ate okubeera mpozi ngate nkutuusaako eggulire lino ery'olunaku olwaleero essaawa zino ate nga mpozi mbabongako mwena bakyali bange abeewaddeyo okubeera mpozi ngate munzimbisaako mundaba imenansi ogamba otya bali kuteekamu kyonna kyoteekamu okulaba mpu wakoona atuuka bulungi nnyo gy'alina okubeera ng'atuukewa. Era ate mpozi nembuuza ku Shirati Laavu Shirati ate nembuuza ku Musumukisa Abibu Nsereko Mr. Koni Nanyanzi ogamba otya Ndagire Esther ate nendagire Nakimera. Kale olunaku olwaleero ate nankomyewo okubatuusaako story biki statements ki ezikoleddwa omukulu Enanga ku nsonga za Allan Sewanyana ne Mr. Update Muhammad Ssegirinya lwaki bayitiddwa. Abakulu bano bayitiddwa e Masaka be reporting ku kitebe kya side ku bigambibwa nti balina kye bamanyi ku kitta bantu ekiri e Masaka eky'Abebijambiya. Kivudde ku ki? Ku bantu be baakwata ne batwalako ne mu kkooti abamu ba confessinze nga bagamba nti abantu bano ababiri Muhammad Ssegirinya Muhammad ne Allan be babawandiisa be babali ku routinga nga basinziira mu Ndeeba era gye baatuula ne babawa assignment nga basuubiza okubawa obuyobugagga na buli kimu. Saagala kubeera mwogezi w'Enanga omukulu Enanga kasooka atuwe eddoboozi lye nakikyayogera. Wewaffe ogw'okulonoola Bakijambiya abazze batemula bannamukadde n'abantu ba bulijjo mu bitundu by'e Masaka ne Lwengo. Obubondo waffe obwa security obukulembeddemu mu kunoonyereza bwe twogerera kati abantu 12 be baakatwalibwa mu kkooti nga be beenyigidde mu bikolwa bino eby'ebijambiya n'ekitta bantu ekibadde kigenda mu maaso mu districts zino ebbiri. Mu bane 12 mwe muli Ssewankambo Muhammad emyaka 32, Kibirango John Bosco Kana Sekajugo Paul 42, Tabazi Batista 36, Kabayo Henry, Kagando Moses myaka 3, Tumwesije 26, Kaiza Ashraf 2, Sebunya Isa 35, Kyabula David myaka 3, Serwada Mike myaka 38, Mwonge Jude myaka 38. Wetwogerero olwaleero tulina abalala Bakijambiya 11 abateebereza okutwalibwa mu kkooti. Kino kijja kuba kireetedde ddala omuwendo ogwa obubondo obw'abaana benyigidde mu bikolwa eby'ekijambiya okuwerera ddala 23. Kya mukisa mulungi nti mu kunoonyereza kwe tukoze bano balagira ddala kiki kye baakola mu kukola ettemu lino erize mu bikolwa eby'okwenyigira mu mukululo ogw'ettemu lino. Wano we tuli tweyongera okunoonya omuvubuka Mulumba Kasim w'emyaka 25 yona yasemberayo ddala okugezaako okutemula omukyala Namukadde Nakyanzi Maria Yosefu w'emyaka 61. Ebifaananyi bye twasobola okubifulumya embwa zaffe zaawunyiriza ne zisanga awaka awo yali asula yaddukawo na guno gujwa tannaba kulabika naye nga kyamukisa mulungi nti omukyala Nakyanzi Maria agenda asuuka bulungi era tulina essuubi nti ajja kudda engulu bulungi nnyo. Twafuna amawulire agalaga nti bano Bakijambiya baali bagezezzaako okwegazaanya n'okwolekera ekitundu ekya Butenge Bukomansimbi, naye twagala okwebaza bannabukomansimbi nti olwalaba Bakijambiya bano mu bitundu byabwe ne banguwiriza ddala okutemya ku security mu kifo ekyo era ne twongeramu amaanyi mu kitundu eky'Ebukomansimbi. Naye ng'okutwalira wamu bannalwengo ne bannamasaka twagala okubeebazaako
okutusaako ensusu okuba nti mwavaayo ne mutuwa amawulire agaali galaga akakwate kw'abo abatuye mu bitundu by'e ne Masaka abaali benyigidde mu bikolwa bino eby'ekijambiya newankubadde mulimu abalala abaali bavudde e Kampala. So kino kiyambyeko okukakkanya n'okuzza embeera mu nteeko ti okuva bwe baagezaako okutemula Nakyanzi Maria tetunnafunayo keesi musango mulala ogw'ekijambiya mu bitundu bino ebibiri. Bwe twogere olwaleero bannabyabufuzi babiri nga mwe muli Honorable Sewanyana ne Honorable Ssegirinya okweyanjula ku kitebe ekikulu ekya CID headquarters okutuwa statement eno eraga nga bwe balina bo okusobola okutunnyonnyola ku ebyo bye twakazuula ebiraga nti balina akakwate ku bikolwa bino eby'ekijambiya mu bitundu bino ebibiri nga bwe twabannyonnyodde statement z'abano mu bana 23 abaakakwatibwa balaga bulungi nnyo engeri gye baabawandiisaamu ne balaga bulungi nnyo olukuŋŋaana olwaliwo mu kitundu ky'Endeeba balyoke babawe ebiragiro bye balina okukozesa n'okulondoola bannamukadde n'abo bwe baba basanze abatambula kinnoomu naye nga mu bano balaga nti baali babasuubiza essente n'ebyobugagga naye nga buli kye baali bakola kyali wansi w'obukulembeze bw'aba honorable bano ababiri. Oluvannyuma lw'okufuna statement zaabwe tujja kusobola okulaba kiki ekinadda. Oyo ye mukulu Enanga ng'ayogera ku misango egivunaanibwa abakungu abo ababiri. Era nga bwe twakutegeezako mu stories zetuze tukola omukulu Kyagulanyi bwe yavaayo n'agamba nti eyo ne mu 2016 bwe tebakola bapaledinga abaana ne bakonfesinga nti baali bawusuubiziddwa okubeera nga baweebwa ebyobugagga, ettaka, ssente n'ebirala. Era stiru kye kimu ne bano kye bakoze, so n'agamba nti si kipya. Tetunnafuna kwogera kwa Mr. Update oba ne Allan Sewanyana olw'ensonga nti babadde bakyaliyo mu kaduukulu. Deployment yabadde y'amaanyi okuva ku makya mpaka kati. Enguudo zonna ezidde Masaka ne kuwerokaamu n'ebitundu ebyetoolodde wonna badeployinze abasirikale ab'amagye, poliisi na buli kimu okusobola okutangira abawagizi ba Mr. Update ne Allan Sewanyana okubatangira okubeera mpozi ng'ate bakola effujjo in case nga kibaddewo. Mr. Update twayogerako naye gye buvuddeko awo n'abateereddewo ka video yakoze Facebook live ng'alaga nti ye musajja mutiitiizi nnyo atya n'okutta enkoko ate bamuyingiza batya mu kitta bantu nga naye yennyini okutunulira obutunulizi omuntu abonaabona oba omuntu akaaba naye yennyini kimukaabya ne kimujja mu mbeera. Abaffe baguyitako oba nedda? Beetaaga kusabira naye kyentegeddeko balina balooya abalungi bagenda looya waabwe Lukwago Elias Lukwago Saalongo nga baliwamu ne Shamim Malende be bagendeddeko okubeera mpozi ng'ate babira wakati w'omusango guno mu nteeseganya n'abakungu bano nga bakola statement. Abaffe ebijambiya ani abiri emabega? Kituufu abakungu bano babiri emabega oba bya bufuzi? Ani ali mabega w'ettemu lino? Tukujjukiza omukulu Kyagulanyi yawandiika n'agamba nti okusinziira ku bantu bano ennyumya gye banyumyamu bwe bajja mu buyinza bakulaga nti baakolanga ebikolobero okukyayisa gavumenti. Kati era n'asetinga n'agamba nti oba oli abo bandibanga bejjukanya mu bikolwa byabwe. Ekibuzo ne kisigala, ebikolwa bino bya bagavumenti, ebikolwa bino bya balwana kuyingira gavumenti, ebikolwa bino bya batemu butemu oba batujju? Genda mu comment section onteerewaawo kiki kyolowooza. Sijja kubeera mpozi ng'ate nsukka wano eno, nze SULA SSENYONGA, obale kubeera mpozi ng'ate otulaba, beera bulungi, weeraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.